Endobeso. Ndabo mukaka tufama. Ekintu ky'omusiki. Nange nsanyusa okuwuliza mukwano. Njogerako ne Betty. Betty kizibu ki? Kadima naina omusajja wange. Wange nafa accident. Nakola ki omusajja? Nafa accident. Yafa accident. Yafa accident. Nga kitalo mukwano. Kitalo nyesebo. Yafa accident kati wayise nyezena. Okuva lwe yafa. Ali mukulu kadima ezo okundeeta okukubira okugambe. Kadima nakola ekintu n'omusajja wange. Wakola ki? Nakola ebintu n'omusajja wange ne tutetenkanya ne tukola buli kimu ne tusobola okwebeezaawo. Wami kadima twagula zipoloti ziri 4 ne tugula ne tuzimba. Wami kadima ekisinga okunnuma ab'ekika kyabwe bonna bagabanyagabanya ebintu by'omusajja wange. Jjukira omusajja wange yaleka kidaame. Teyaleka kiraamu omusajja? Teyaleka kiraamu ate bambi n'ekirala eky'ennaku amuzaala mwana. Temwazaala? Nzaala mwana omusajja wange. Bambi. Kati ebintu byabanyagabanye wabula mbagamba nange twakola naye. Ng'obannyonnyola? Mbanyonnyola twakola sendi ebintu ebyo lwakiri mu nteeko lwakiyaka. Kakati Betty kankubuuze. Omusajja baawo baali bamuyitaani? Yange yali mwami Kizza Ssebo mwami Kadima. Baali bamuyita Kizza. Kakati bwe mwagulanga ebintu bino by'oŋŋambye bye mwagula ne poloti kwalingako mannya ge nga tekuli liryo? Tekwaliko lyange Ssebo. Ng'ateeka mugage? Ng'ateeka mugage. Era ng'aŋŋamba nga nsuubiza nga tuba tuzaala omwana ebintu ng'abikyusa ng'abiteeka mu mannya g'omwana. Naye nga bw'aggamba ngamba twalina omukwano mungi nnyo Ssebo. Mwalina omukwano mungi. Kati ab'eŋŋanda bye bafuuse ekizibu? Waliwo n'akyasingidde ddala mwami Bosco akyasingidde ddala okuba obubi. Ndabyera wawandiise wano ku bbaluwa n'oteekako ennamba erya Bosco. Ssebo omusajja oyo anfuukidde ekizibu. Ssebo. Bosco akufuukidde ekizibu atya? Agamba saazaalawo omwana, agamba tebampa kintu na kimu. Bosco ayogedde bingi nnyo balina abalala kale naye Bosco afuuse ekizibu y'ensonga. Mwami Kadima nakwadde ennamba ya Bosco omukubire. Njogereko naye. Mukubireeko Bosco yasinza okunnemesa okumpa ebintu mwami Kadima. Bali abalala kale ate bandikwatibwa akafanseni. Naye Bosco alemeddeko afuuse ekizibu. Kakati okyabeera mu maka ge mwazimba g'oŋŋambye? Mwami Kadima Bosco yangobamu yaleeta bano bakanywa abo ne bangoba mu nnyumba. Bosco yensonga lwaki nkugambye yakyasinza okunfuukira ekizibu. Yangoba omwami yakafa n'angamba fuluma. Kati obeerawo? Ndaawo waffe mwami Kadima. Oli wamu? Ndi waffe ewaka. Kati oyagala twogereko ne Bosco ono oŋŋambye yasinza okuleeta ekizibu. Oyagala ku bintu bakuweeko? Nsaba busabe mwogereko ne Bosco ku bintu ebintu twalikola babiri n'omwami wange ne Bosco afuuse ekizibu. Kati oŋŋambye nti poloti 4 oyagala bakuwe ki? Ku poloti oyagala bakole batya? Bampeeko poloti emu basigaze 3 mwami Kadima. Naye nakola n'omwami wange. Kale tovaako nno. Ssebo. Nkulamusiza taata. Njogerako ne mwami Bosco. Kati mwami Bosco ekinkubisiza essimu nze bampita Kadimandi ne Namayanja ne Kaboggoza tuli ku Beat FM ekinda buli ky'omuziki ku radio. Ekitukubisiza essimu nsonga za mukyala gwe bayita Betty. Kyalawo omugenzi Kizza. Omutegedde. Kakati omukyala atunnyonnyoddemu ku nsonga ze. N'atunnyonnyola nti teyazaalawo mwana awo ewa Kizza. Kituufu tabalimbi. Naye ng'ensonga kati ya bintu atugambe nti yakolanga n'omugenzi ebintu ne babikuŋŋaanya mpola mpola atugambe nti waliwo poloti 4 ze yaleka ennyumba n'ebintu ebirala ng'agamba nti ate gwasinza okumulemesa mulamu we okubanga mufuna kye mumuwaako.
Beewazange omukazi simutegeerera ddala kati asazeewo ebintu abitwale ku leediyo nedda yagadde twogereko naawe aba leediyo munaamuyamba tusobola kumuyamba nga twogedde naawe n'otegeera kye tugamba nze musekeredde katabaledi mugenda muyamba kyaha taata nsaba twogere tukkaanye tulabe engeri gye tuyinza okuyambamu omukyalo ono twogera ku ki tufuneyo at least omugabo gwe tufuneyo at least kye tumuwadde yafa tamuzaddeemu mwana naye ekimuggyako kubanga baakola bonna sikigaanye oli yali mwami we ate yali muganda wange naye nze bwe twatuula nze natula naye njogera naye nga manyi nti njogera na muntu mukulu nze sina kyeŋŋaana kukola kyeŋŋaana kukola ye nga ye kyayagala naye nze namugamba ensonga ekyamulemesezza nze n'okutuuka okumwewala agimanyi bw'aba talina kye yabannyonnyodde zaabu nange simanyi kyabagamba anti mu kutunnyonnyola atugambye nti gw'omulemesezza wagaana okumuwa ekintu kyonna nze sirina kyennemesezza nsaba kubuuzayo kibuuzo taata okujjako anti mpuliriza okujjako mpozi ye kennyini yalemesezza ensonga ze alemesezza ki ye yennyini eyeeremesezza lwaki tababuulira ekituufu ensonga lwaki mukama wange sebo omukyalo ono wali omumanyi nga mulamu wo ng'omugenzi akyaliwo kakati bw'oba wali omumanyi ebintu wali okimanyi nti baabikola bonna ne bbaawe nze naliyo gye baabikolera nze bintu bya muganda wange kakati lwaki temukwata kyemukutte ne mukimuwa ne mumugamba atambule agende ekyokukola nakimugamba wamugamba kukola ki ompulira ekyokukola nakimugamba era ne munnyonnyola bulungi ne tutegeeragana ne ndowooza nti ategedde kyemugamba bwe yaŋŋamba nti ajja kunzirira paka n'olwaleera kati agenze mba leediyo kati kale mumuyambi lwaki abanyonnyola ensonga enkulu nze sira kyamukolera aba talina kyayinza kusalawo Betty wangi sebo omwami yagamba kola ki kadima omwami oyo yaŋŋamba mwagale naye nze Betty sisobola kwagala Bosco nali njagala musajja wange Bosco okudda ku bbeere lya mmange sisobola kumwagala mwami kadima yali agambye mwagalane ayagala twagalane bw'oli yafa nkalewo njagalize mwami Bosco kati ate oba yakitegedde oli yafa atakyaliwo nze ndi singo kyekisooka ate ekyokubiri oyo sikyamutwala nga mulamu wange kati yayagala nze nkwate ebintu muwe ebintu abitwala babitwale mu famire endala bantu balala baba bicyakaliramu bintu mbadde manyi tubikomyawo mu famire bidda mu nyumba naye gwe wali okirabyeko omuntu osobola okwagala muka muganda we yafa wangi Why Betty ensonga nga mpanvu omwami yagala kumwagala omwami yamwesirako kuva dda ng'omusajja yakafa nze sisobola kwagala Bosco mwami kadima sisobola kwagala Bosco kakati mbw ayagala omwagale olyoka ofuna ebintu ayagala nsooke mwagale balyoke bampe omugabo lwaki nsooka okumwagala nga nakolerera ebintu byange n'omusajja ab'ekika bakimanyi bali eri abaganda be nabaani boŋŋambye osobola era bakimanyi kuba bonna baŋŋamba nsooke kwagala Bosco baagala bintu bya mugenzi baagala bidde mu famire tebaagala bifulume bweru omwami kadima olaba Bosco bw'atunula mwana wa munno bambi tosobola kwagaza Bosco mwana wa munno mwami kadima wali ogenzeeko mu mateeka Betty n'oyogerako n'ab'amateeka oba n'owaabako ensonga eno mwami kadima mateeka sigendangayo era ensonga lwaki ntuteeko wano olugera Betty bampe ku magezi sobola genda mu mateeka bajja kumbooza sirina mwana sobola genda mu mateeka siri wampeta nti naye mbadde abawuliza ba Betty teyakyala nakuwadde wammwe teyakyala ye wasundika wundoka ku byeddimusa bambi okay kale katulabe ku magezi g'abawuliriza tulabe mukwano gwange kye basobola okutuyamba naye nga twagala okusaasira mukwano bagamba abawuliriza namayanja Beat Fama nkukaboggoza Beat Fama ekintabuli ky'omuziki n'ebisasa n'ekintabuli ky'omuziki ekisinga Wanjai hello kadima esebo jebali mukama wange nawe gyebaliko nze yambisa kawempe nkola mu kitongole kya FIDA esebo naye oyo omukyala Betty bw'aba bbaawe nga yafa nga talina mwana buli kyonna ekibeera mu maka g'omusajja na buli kikyo ne bakoze bakyamuyamba oyo era amateeka agende mu mateeka bajja muyamba ajje tumuyambe okay oyo bosi kasindika busiribiyi tamala gamanyira abantu owa FIDA kakkanya obusu no amateeka gawa omukyala ebintu ebyo mu butongole byonna obutongole bikoze na bbaawe badda kale
tweyanzeke Beta FM wanji Nange naffe tulina abamateeka omwami yeetaaga tuli kakati maama olinabeeranga bwebityo ntino omukundi oba muganda afudde mulamu omutwalirwa mpaka nange ekyawe abamateeka bwe bali kyabaafula tewaliwo ekintu kirala kale tweyanzeege Beta FM wanji kale webale nnyo Beta FM Abino wanji webale tuweereza naawe okuwuliriza naye oyo omusajja musiru nnyo mwattu ono kaweesiibula eryabuguma kale webale nnyo kankwateyo omuntu omu yekka olwakadde Beta FM Kadima wanji ng'omukisa bwabeera nasazi Monica Kanyalwada ndi ku Chamber Financial Services ku bifuze Kosovo Nakyenyamba oyo omuwala bambi agume agende mu mateeka tebajja kufirako kyana kirezi kiryawo kyadibadibadda gwe bakikuteekeko olw'okuba tebaagala byanfuna kufuluma agende bajja muyamba tebamuleetako mudibo gwa mulezi waabwe mudibo ng'ogumulangidde kale tweyanzeeke mwebale okubanga mbadde mugiwuliriza zabadde ssaawa 10 lebadde bwe tulugikoze olunaku olwaleero obiwulidde kale tujja bbanga tukwasaganya